Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya munnamu n'abafollowinga Fadi TV ugine mbebaza nebagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga wano bana amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda kyolina okukola kikimu kyokka kunfollowinga ate osubscribinga onyigene kane ntiisa omuyimbi amanyikiddwa nga Faino ono yagudde mu babbi kye baamukoze baamukubye omutwe ne bagwasa era ng'essaawa zino munnange embeera gyalimu si nnungi musajja wattu ono alina akayimba y'omu ku abalina zi hit ezitrendinga naye abasajja kye baamukoze baamukubye omutwe ne bagwasa era ali bubi bannange ali bubi omutwe baguyisizza bubi nnyo nga bw'okiwulira oba bamukubye mayinja bamukubye abyuma bamukubye kiki ku mutwe naye nga gwo gwayatise tali bulungi essaawa zino era nga bambi mumusabire musajja wattu alina akayimba katrendinga ke kamu ku bayimba obutrendinga ku social media naddala ku TikTok. Still on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi mbaagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti muli baakabi nnyo okubanga mugyekumira followinga Fadi TV UG updates mba nazo eziba trendinga okwetola eggwanga lyattu Uganda. Fadi TV UG bambi mumusabire Faino asokubanga munnange alikavalinga mangu omutwe ogwo omanyi bannaye kuno ku tundu byambiri bye tulinako wabe tundu byambiri ebisinga nga byakwegendereza nnyo nga biri delicate nnyo nga byakwegendereza nnyo nga gyenkomeza omutwe kintu kyezibu kama kintu kyakwegendereza nnyo kiri delicate nnyo kyakwegendereza nnyo nga bw'okiwulira kyakwegendereza nnyo era bannaye bambi byamukubye omutwe byaguyisiza bubi ebibbi baba badde babbi babadde bamupangidde bupangizi tewali amanyi badde bazze kumutta kutwala bulamu bwe kumukuba kumusaanyawo afiire eddala nekitasoboka tewali amanyi. Faino jjukira ne omulundi oguwedde bwe yafuna akayimba n'akuba it era yagwa kabenje kati abasinga beebuuza Faino kiki waliwo ekimulondola nga buli wakufuna it nga aba alina okutuukako ekizibu yafuna accident ate yali y'amaanyi lwakuba ate yo teyamuyisa bubi nnyo nga ate bwe yayisiddwa bubi ku mulundi guno kubanga omutwe gwo baaba abasajja baagukubye simalina kumanya kubanga essaawa zino okwogera tasobola awuna buwuunyi yayisiddwa bubi naye gwe omutwe ogumanyi gwe kukuba omutwe ne bagwasa naye gwe okimanyi kibategeeza n'akawanga kayisiddwa bubi kama amuyambe bami musajja watasobola okuba nga atereera asobola okuba nga akola ki asobola okuba nga atereera waliwo abamutambulirako nga tebamwagaliza kwate buli bwafuna ka iti wabawo ekimutuukako luli kaali kabenje ku luno yalubiddwa bazigu ne baleka bamukuba okubola okumutta kuba missoni yaabwe ndowooza yadde yakola ki missoni yaabwe yadde yakumusaanyawo Faino omuyimbi amanyikiddwa nga Faino alina akayimba bakayita kyekye katrendinga nnyo bumu ku buyimba obutrendinga obuyimba obusinga okuba nga bukubibwa ku mativi mu ggwanga Uganda kwosa ne ku YouTube bumu ku buyimba obukola ki obutrendinga manyi ku YouTube okubako ennyimba ezitrendinga ez'Abannayuganda kati kano akayimba ke zizimu ku nnyimba ezimu ku ezo ezitrendinga akaseera kano trendinga nnyo nga bw'okiwulira nga gyenkomeza muneebyebyo mungeri okubanga mumusabira naye abasajja baadde bazze kutwala bulamu bwe kubanga enkuba gye baamukubye baadde nga bakuba omubbi bw'akasimu baamukubye nga babadde bazze bakutwala bulamu bwe baaya n'enkuba gye baamukubyemu baaba yabadde enkambwe yabadde yakwagala kumudistroyi nga kumusaanyawo busaanya batumuleka abali e Iraq Baghdad abali mu Saudi Arabia mu kibuga Riyadh n'embebazo nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekkade bagita Fadi TV gimbane updates zinavali mbana amawulire agaba gatambula okwetoolola eggwanga lyattu Uganda naye nkugamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Fadi
TV UG munange ensonga zezo eza musajja mukulu Final Music basajja bamukubye okubula okwagala okumuta poliisi yasidde okubanga enoonyereza baani bana balumbye Final ye Final alina kweyetegereza kubanga bamulinze asooka akole ki asooka kubanga atereera mukama amuyambye omusajja ato abeere nga akyali kiriya kubaga omusajja okuba omutwe n'agwasa sikya nze n'okudde ngono olikyategeera oba obwongo nga bwayise mu musaayi nga bwetabise n'omusaayi mukama amusaasire ekyamazima kyo mukama amusaasire kubanga ogwo omutwe gwakwegendereza nnyo era omuntu bw'agenda kuba ku muntu yaba abadde azze kukutta nkubuulira aba abeera azze kukutta era bw'owuuna n'obeera kiriya nga tewafunika damage konna weebaza omutonzi omugambe nti Katonda weebale ekyamazima nga baagukubye ne gwatika n'otereera n'obakiri ebiri siriasi bakubye ebya Evans byagamba nti bamukuba ennyondo agamba 7 bamukuba ennyondo 7 ozimanyi ggwe ono yalina ekiwulu n'omusaayi gulabika ne Evans n'omusaayi twagunonya nga tukigulaba naye nga munnange byebyo munnaye mwongere okuba nga musabira Final asobola okuba nga atereera byebimu bitambula kadde kano ebizigu byamulumbye kata bimute byamukubye baaba byamukubye nga jikomeza byamukubye ebyaddala byamukubye kubula kwagala kumutta byebyo ongera okuba nga musabira abali mu University of Chicago mu America abali Uganda mu Kampala bagamba nti muli b'amaanyi okuba nga mugyekumira updates mba nazo each and every single day kyolina okukola kimu kyokka kunfollowinga osubscribinga onyige ne kale amawulire mba nago buli lunaku olukya ku nsi kuno bwe bulungi mbaagala nnyo mwe na FAD TV mwera